Omulamuzi wa kkooti ya Mwangattu Emmengo Adams Byalugaba era ayongezaayo okuwulira omusango gw'abantu 9 abavunaanibwa omusango gw'okusaalimbira ku kkanisa y'Omusumba Kayanja kosa okumwogerako amafuukuule. Kkooti yali yalaga nti olwaleero ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwokusatu lwegenda okutandika okuwulira obujulizi bw'abawawaabirwa. Kyokka kino tekisobose olw'okuba nti munnamateeka waabwe abadde taliiwo. Was received. The dates when the exhibit was received. Omulamuzi Adams Byalugaba okwongezaayo omusango guno asoose kusomera kkooti ekiwandiiko ekyavudde mu ddwaliro nga kiraga nti munnamateeka w'abawawaabirwa Amufule Tumwesige mulwadde ddala ali ku ndiri nga n'olwekyo abadde 9501. Kyokka omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya bino abiwakanyiza ng'agamba nti kano kayinza okubeera akakodyo ka munnamateeka munne n'ekigendererwa eky'okutwalira kkooti obudde. Ono era awakanyiza ebbaluwa ng'agamba nti naye eyinza okuba nga si ntuufu so ng'ate era alina okutya nti omulwadde tayinza kuwa kkooti kiseera kituufu mwana aba awonedde kubanga eby'obulwadde tebiba na budde. Kyokka omulamuzi Adams bino byonna wadde nga abiwulidde tekimuganye kwongerayo omusango era nga gwakuddamu okuwulirwa ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwokuna ogw'omwaka guno. Kinajjukirwa nti ku bawawaabirwa abavunaanibwa omusango gw'okusaalimbira ku kkanisa y'Omusumba Kayanja eya Miracle Center mu Ndeeba kuliko Peter Serugo, Alex Wakamala, Labebu Khalifa, Moses Tumwine, Martin Kagolo, Agure Kanene, Israeli Waswa, Jamiru Mpozi ne Jamiru Mwanda. Kibalizi John, Chris Semale Musemakula, Big Television.